Kabuleta omulimo gwe busumba gwe gugenda muwa sente z'okwesimba kwa president nenga ba party members tabayina ne bakulembeze bane tabalina so kati kikuleta ebibuuzo bingi bwana Kabuleta alazimu ekiyongwe nti ensonga zibaddewo ekisooka ye ng'omuntu yalina obuzibu amateeka g'ekibiina tegagamba nti omuntu ojja kwerangirira ku kifo tinze presidential candidate ebibiina byonna bikimanyi muyita mu mitendera National Council etuula National Executive Committee etuula National Council etuula oba Delegates Conference nesalawo tuniflaga beera waffe ekyokubiri tulina okusalawo nga need party tugenda kufrontinga presidential candidate oba nedda kakati kubojana ku press conference musalawo nga mutudde ogabe munne ngaba member ngaba delegates oba National Council nesalo gandi tusazeewo nga party tugenda frontinga presidential candidate oba tetujja nenze bwenkera ku machannels ya nyimira ganti kati nze presidential candidate wa need noli yakubuza nti okisimbudde mu kawairo ki lukiiko kyo lwasazeewo ku ekyo kati kitegeeza nti tutambula n'abantu mu bukulembeze n'ebyobufuzi naye nga balina ebyabwe eby'omuntu nze nzanya nawe nenkuzanya kiyungwe nga ontuuse wali ku mugguukiriro ne maana enkwesimatulako kati ekyo muganda ffe kyakoze eki kiyakoze kubanga ye awulira nti okwesimbawo okubeera presidential candidate it's a privilege definitely akimanyi tagenda kuwangula kuba talina kyayina ekisooka mwavu muzibu talina ssente mwavu tesagala abalimbe banga bapasita ate basumba bagagga side ze ekibuuzo kyange ekyangu akola mulimo ki pasita gwe mulimo pasita anti ekibuuzo kyaki mulimo anti ekibuuzo Kabuleta omulimo gwe busumba gwe gugenda omuwa sente z'okwesimba kwa president naye nga ba party members tabayina ne bakulembeze bane tabalina so kati kikuleta ebibuuzo bingi nti ekigendererwa kye bulijjo kibadde ki kwa tutambula eyo abantu bakugamba naye mwe sente muzijjawo ne bakubuulira ebintu ebyenjawo nawe noweesikamu kana naye mwana gayi tetubanga batuvuga kiyungo batwala yes bw'abanga alina fanda we yamuwadde condition olina okwesiba kwa president kati ate mwe pate mugamba naye sente tugenda zijjawa tukoze tutya musala amagezi nga pate okay tukiza tugenda kuteeka presidential candidate ne tugenda kikola tutya sente zinaava wanga pate naye oli bwajana bagamba nga pate yonna sina wawagizi sina ki laga nze ngenda kwesimbawo nze flaga beera era ebibuuzo bijja n'ogamba bye babadde boogera bituufu nti ng'ayita mu busumba we essente azijja ku muwala wa Museveni mu ngeri y'obusumba nga babasumba ne bafune munnabyabufuzi owaabwe nga Kabuleta. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075377529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiidde olwazza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Saalongo Matovu Moses mwogezi wa NED National Economic Empowerment Dialogue tugenda kwogera ebigambo naye olunaku olwaleero agenda kukubuuza Saalongo buuza abantu sebo neyanza njagala okusooka okubuuza ku gwe nnyini nti wasuze otya nno asuze bulungi era twebaze Katonda kinze n'abo atukumye nga tukyali balamu amiina n'abatulaba oba bakyalina obusobozi okutulaba bakyali balamu so nabo mbalamusiza era mbeebaza okuba nti kyano yaffe eno bagijjumbira bagibeerako tweyanza nnyo bitambula bitya tutambuza emirimu egyaffe egy'abantu sekinoomu n'egya pate tutambuza okusinziira pate etambula gwe mwogezi wa NED nyina bingi bye nawulira ekisooka
nti gwe n'abalala Banne member muli bagobe nga abagoba ye president wamwe Kabuleta era ebyo ngendo bifuna nindaba ne press conference je yakubanga agamba bagenda kutandika ayisa abantu bajjeyo empapula abagala okwesimbawo under need era wakwesimba kuwa president ebyo gwe ng'omwogezi w'ekibiina biri bitya ndowooza ebbanga liweze obaako byotya okwagala njogere ne gaasi gya byogera era ndowooza nyinza okugamba mu lunnabudu nti we have acted professionally muzanye engeri ya kikugu ng'abakulembeze paka munnaffe ye ate oluyalaze ekiyungwe bwana Kabuleta yalazeemu ekiyungwe nti ensonga zibaddewo ekisooka ye ng'omuntu yalina obuzibu amateeka g'ekibiina tegagamba nti omuntu ojja kwerangirira ku kifo tinze presidential candidate ebibiina byonna bikimanyi muyita mu mitendera National Council etuula National Executive Committee etuula National Council etuula oba Delegates Conference nesalawo tuniflaga beara waffe ekyokubiri tulina okusalawo nga need party tugenda kufrontinga presidential candidate oba nedda kakati gwe bojja ku press conference musalawo nga mutudde ogabe munne ngaba member ngaba delegates oba National Council nesalawo gandi tusazeewo nga party tugenda kufrontinga presidential candidate oba tetujja nenze bwenkera ku machane ziyane nyimira nti kati nze presidential candidate wa need oli yakubuza nti okisimbudde mu kawaayiro ki lukiiko kyo lwasazeewo ku ekyo kati kitegeeza nti tutambula n'abantu mu bukulembeze n'ebyobufuzi naye nga balina ebyabwe eby'obuntu nze nzanya nawe nenkuzanya kiyungwe nga ontuuse wali ku mugguukiriro ne maana enkwesimatulako kati ekyo muganda ffe kyakoze kiyakoze kubanga ye awulira nti okwesimbawo okubeera presidential candidate it's a privilege definitely akimanyi tagenda kuwangula kuba talina kyayina ekisooka mwavu muzibu talina ssente mwavu tesagala abalimbe banga bapasita ate basumba bagagga side ze ekibuuzo kyange ekyangu akola mulimo ki pasita gwe mulimo pasita anti ekibuuzo kyaki mulimu anti ekibuuzo Kabuleta omulimo gwe busumba gwe gugenda omuwa ssente z'okwesimbawo kwa president naye nga bapate members tabalina ne bakulembeze bane tabalina so kati kikuleetera ebibuuzo bingi nti ekigendererwa kye bulijjo kibadde ki kwa tutambula eyo abantu bakugamba naye mwe ssente muzijjawo ne bakubuulira ebintu ebyenjawulo naawe noweesikamu kana naye mwana gayi tetubanga batuvuga kiyungwe batwala batuvuga kataka kati bw'aba naliko okwerangirira nze ngenda kwesimbawo lwaki opapa okwerangirira ekyokubiri nze nanyini ssente ozijjawo okola mulimu ki so ebyo bibadde mupate munda era ebbanga lyonna lisukka ne mu mwaka tompulirako nga nkikola ki naye kati ebyeyogedde nze wesiri need teriiwo nze need really public ekifuna eti ekyo tugoba Museveni kwerangirirako nga yeye NRM ana werangirirako nga gwe need nti wotali tebaawo nkole ya Museveni nti Museveni watali deputy baawo abyogera Museveni yabyogera wesiri deputy eriiwo NRM netokola ki teriiwo kakati ne Kabuleta kyakola ki so ojja kwesanga nti otambula n'omuntu naye nga script gyavuga ndala mumuli ku national level muvuga byabufuzi byakunula bannayuganda ye avuga byabufuzi byenga muntu kubanga yes bw'abanga alina fanda we yamuwadde condition olina okwesiba kwa president kati ate mwepate mugamba naye sente tugenda zijjawa tukoze tutya musala amagezi ga pate okay tukiza tugenda kuteeka presidential candidate naye tugenda kikola tutya sente zinaava wanga pate naye oli bwajja bagamba nga pate yonna sina bawagizi sina ki laga nze ngenda kwesimbawo nze flaga bearer era ebibuuzo bijja n'ogamba bye babadde boogera bituufu nti ng'ayita mu busumba we essente azijja ku muwala wa Museveni mu ngeri y'obusumba nga babasumba ne bafune munnabyabufuzi owaabwe nga Kabuleta then ebibuuzo bitali kukola ki okujja because muzanya naye naye yakulaga mu abazanye paka wali ku mulyango tutambule naye olunaku lyafuna certificate ya pate bedderu yagifuna bwati mu dakika 5 buli muntu yali amugobye
kati abagoba atya ku email ku social media ku masimu ayitwa omulala gwe nkugobye tati nakoze eki mukama wange wala kati onyoma nayitwa omulala gwe naye kugobye kakati anyway eteka dio ligamba ekizibu delegate kundi neke member bamugoba batya neke member agobwa delegates nga batudde bamugoba ekisobola okuba wano sobola kuba kususpend ne suspension eyo ate National Executive Committee so gikuwa so si president oba National Council so si president ye constitution yaffe ne kati ye byasanga byayogera oba yafunyemu obuzibu tetumanyi oba ne tumusubjecting ku mental check up because mwizo mukaya nyanga musajja watu alina ebizibu and you don't know niba atekao ne committee y'abantu batano emusinkane boogere naye nagaana kugamba anyway internally fe tukoze kati nawe bakugoba nange ndi mugobe yakubira simu novuga nogende ewo akati atezi yantumira yagamba ndabe yagamba mugere mugabe matovu namugobye naye asigadde nga member wa parliament namugobye ku kiwabu mwogezi namugobye akati bamwe ne bagamba bwabanga bali bakulimbye anyway biri mu katemba that's why government ayinza okuba ine ekizibu nga tukimanyi ngamba obuzibu baddewo mwaka mulamba kumpimba bega tutambula certificate anti oli akusiriikirira olwagifunye kugamba lwagifuna 26 n'agifuna 27 twaze Friday eyagimutwalira secretary general we n'agimukwasa ga mukama wange yino tugireese finally myaka ebitugo by'ekintu tutuuse yino olwaji mukwasa nakwata file bwat ne yetola nagenda nagiteekayo mu room ye najja nadda watu wa mudiru namugamba nkugobye si kyakwagala nebwe yakulya grounds ku yamugobera muganda wange bikwasa ensonyi ensonga enkulu yamuwa number 1 yamugamba oli munyarwanda sinza kwesiga nenga munyarwanda ye of course munyarwanda ali ono chief background ya munyarwanda okay namugamba oli munyarwanda sinza kwesiga nawe that nga tuinde party tugenda maaso nkwesige wala bikolimbega wa muhozi mwenna muri banyarwanda mukola kyekimu unaga ndi yikuvadde bwe mbadde nkola certificate gasibadde munyarwanda kati mukugoba certificate ye yateka muko kumanye oba mwe mwafubanga abasi buli omwe ateekamu nze nasente zentadde waliwo babwetagisa wanna wali mukole kino mulete kino muyite abantu tutuze meeting ile otegera mwenna you contribute as a party kwa kapite tulina fanda nabe nagamba nti zizija mu interview wali am funding kitufu neteka mu mutwalo gwangu gumu nenzija ka boda kangende tawona nenzira yo kwamba mwenna you contribute as a party nakati omusajja wajja nagamba buli kyemulabaawo kyange then party si ya muntu anti certificate kati ya jina anti njagala okulaga kati party si ya muntu party it's a public entity yaba nange zibatu bisijana kuvuyinza nzo buyinza bwenyina ku party kuba ndikwekeze kitini nebukera ku machanga banzijeko nange nefuka ngabalala anti laba kujjeko toli yanzijeko anti jagadi nkulu kati ati nawe kati ozize ndiye kisiru nkugambye amateeka agayitibwa mugomo muntu kati oli ye mateeka kati ye kyogamba kyo yadde takimanyi ati chobola gambye nkugambye alabika alina ekizibu sagala nnyo mugendamu anyway sagala mu discussinga kwa ino obuzibu bwenga omuntu wate wakera ku macha natwetondera kati era mudamu ne mukola nga abetondedde that is politics you move on politics toba na kasajja toba na kafairo kuwa noga sikata bwakera kwa gavana na Sobia waliwo yali ampokera ebigambo na kino tutambule you move on and that's politics that's administration that's management otegedde ensobi of course amateeka agalandika ekibiina weegali wamwagala member kati kufefe twali aso agoba muntu it is the delegates abagoba omuntu kubanga be babalonda gwe kyokola you can suspend someone pending maybe investigations oba ne mukola ki then ratification ne general delegates kubanga ne national council etusobola kugoba muntu kunkomeredde era niye esooka suspendinga negamba katune delegates conference we nabetudde either reinstatinga obegobera dane balonda omuntu omuki omulala tembateka gebibiina but you can be suspended otegedde ukiiko buno bwina obuyinza to suspend you but not as an individual kiba minated mwina minati yakyo olukiiko lwatulaga nti lwasala okuba amatovu yasiiwuka empisa nakola ABCD we are therefore suspending him for this period of time
then delegates conference bwe tula bajanjwa twasa spending a member waffe ku nsonga bwese delegate kanti AIC muli makulu tumuzizawo oba gwannagomola tumukoze eki yenkola ne kati tulina bannaffe nga ye lyetteeka kati lowoozaamu abeeredde nga Kabuleta lyetteeka ng'ali mu opposition mu kibiina ekyakamala weeks 2 mukwasa eggwanga Watu tunanya Museveni ono ebintu ebimu naye n'abakulembeze be tulina wano nze nakugamba ng'ebyokusaaga nakolako interview naawe negamba wano waliwo abantu nga yakutte obuyinza nfulumirawo eggwanga mayibe mba byogenda olowooza maasa wangamba Kyagulanyi yekka by then of course ono yali tukyabembereza ebimu tosooka kwanika buziina naye kati ye ng'omuntu yeyanise yagambye yeye need wetali taliwo he had financing kati lero tulina meeting tulina press conference he has financing mulina wa mwina ku kitebe sawa meka sawa mukaaga tulina meeting ne tulina meeting sawa 4 sawa mukaaga press conference he has financing kati ani agenda address zitu alina press conference yaji financing tulina meeting tulina executive committee meeting abantu bava gulu bava bunyolo okay region zezikola not representatives teso abamu mubalondanga omuntu abana ensonga zo olusimbe obufuzi lyaffe omuntu omuyamba mugamba kale yogenda okuva wala wetaga mitwalo 15 yaffe kakuteekemu 10 nawe wetano gikole ki yeteekemu kyogamba era yabaleeta simanyi kati etambula eba ne bammemba era nsobola okugyawo matiya naye kugamba nti tulina ka activity naye nsikatiddemu kuzitya lwaki tonyambisiza yaawe oga okay batubukankuwa emitwalo 3 nompa 3 nitukola activity ekyo kibaita bammemba ba party you contribute as members as a team kati ye kusaidi eri baneke member ina bameka be yasigaza abali mikono gye ndoza ina babiri because one nti neke ya febete nagaziwa nnyo y'abantu 17 so ainako ye so there are 3 bali babiri na ye ombe basatu so 14 bonna bali eno nakati bwogenda bala bo meeting tuna meeting ojja basanga we bali kitegeeza nti tetuyinza kubanga ffenna owa West Nile owa Lango owa Choli owa ewe nyine ebunyolo java n'abalanga mwenna mwekobaana ku muntu omuliro yale ne matizo wa West Nile matizo wa Choli matizo wa Lango okitegeera gamba tiza abantu abategera politics nekitegeeza nti waliwo ekizibu ekiri kimwetaaga okutakolinga not in the public kati ate ye otalo atadde mu ki mu public oba because bwotuka okulangira ogamba ne office eyo nagigaana eri musiramu otuya office yaffe weri kati matiya office yaffe bwebanga eri musiramu matiya gyosula osulawa ate kati nange sisula musiramu kati ekyokubiri oyo mukulembeze w'abantu ba bulijjo oba yagala kukiikirira byemuyenga office lye Rubaga wa omukibuga nedda kibuuza gwomanyiwo bulungi Kabuleta ayagala kukulembera abantu bemuyenga ne kolole na ggulu oba muntu wa bulijjo bemuyenga si wa muntu office twagijja ebugoloobi one nga abantu bakalulira ogendayo but ne environment ntugamba abantu bafa bagola ebyobufuzi betugezako okufuna n'okulaga ensonga balina birabanga benyira byekwatako ne ku kitebe bajja nebugoloobi abantu batya nayo bikomera bikubibwa mundu mbwa kamera ziri wali abali batiisa naye yagambye ye office ageragiza ekololo ejagala okukola ebyobufuzi ng'emufaanana kubanga sente mu nsawo otegera kati we have a challenge kati mwe matovu abantu betugezako okutunuulira be bantu babonabona ngaffe nze matiya mbadde naawe for some time ndowooza ng'ojjako kuno okwekaniikirira walumanyi nange okweraganga ayinamu ye ndi wa bulijjo and we have moved together naye mba naguze kasaati kapya era okimenya ku matombo tiyalinako yaguze kaki yafunye kafune nkakasa bulungi walenda bikunga nyambadde esaati ebabiriddemukko you understand myaka 2 ng'ebabiriddemukko you know nekati osanga nyambaddeyo katishaati kalina nkewulira kamanyi mukko but just in levels nekati bunga nti nze njagala bekololo bengenda okukulembera kati anyway maro mwenga ndoza ekizibu kyalina kumugana kwesimba kuwa president stand ya mwebadde ki tewali ati kakati byatuuse nga lwa muganye ffe twagambye bwe tuti ng'executive kubanga tu exercising democracy tulina abantu balinga basatu abalala abaagala okujja okwesimba kuwa president wa party nga bafulaga beera baffe ne tugamba naawe obutasiba kintu kino
let it be competitive. Tulekwa procedure. Era bw'onaabanga gwo n'awangula. Definitely nga president otambule naye ebbanga. Era ba members baba olina enkizo ku balala abaakajja. Kizibu nnyo omuntu yazze like yesterday n'ajja leero n'akudifeat. Kizibu. Ba member baba na attachment naawe nga gwe batambudde naye for some time. Naye kati bw'ogamba nti gwe toyagala kuvuganyizibwa. Kati toyagala kuvuganyizibwa. Then democracy gwogezako tulaga oba bwa dictator bw'ovunaana Museveni gwano oba butaddewa. Ekyokubiri pati n'ogiyita yiyo ggwe. Kakati bw'oyise bamemba bajje beesimbe mu kampuni yo mu kibiina kya need ekyani ekya Kabuleta so si kya public si kya abantu. Era kitegeeza oluwaddemu okugamba nti gwe kwongera atukize nga kampani w'amakage gwe nkugobye kubwe mu pigenda nga Museveni yali agwa bansereko ne bani nkugobye kubwe mu pi twice meeting notajja gwe nkugobye kati osegeera. So pate siza abantu sekinomu, it's a public entity. Kati betuvumirira bannaffe osanga bye biri ewo nene gaine mugezaako mutereza yakulaba bubi nze nkola ebyobufuzi ate sikyali ku bino ebya wansi. Focus yange ina weeri nagamba dda bwe mbanja yasene byabufuzi manyi weziri kyokka n'ez'okunoonya manyi wezikola ki weziri. Akati gwate obanga ng'ondaga nti ofunye pate kati now you have money kweyagambye alina bye yasuubiza mujje abo babalimba tebalina sente mujje ngera balaga sente gwogenda fuga Range Rover yamugambye by Feb next year baneke member bade basigadde alina bye yagambye nga batano by Feb next year gwogenda kubavuga Range Rover gubona nabo yagala ka box bwe kimwe tonda kuzimba wangamba kokoze osulawa wetaaga kusula naggulu. Kati ekibuuzo sente agenda zijazagala okuba baneke member bavuga ka box bavuga Range Rover basule naggulu. So kimutuddemu kuba talina baneke member talina baneke member nina obakiraba ni kyakola kikyamu. We need to move as a team. Naye kati yatuziza mu public mwatuvumira mwayogera ebintu those are disgruntled individuals nga bali 14 nga mumuli basatu mwotegeera weka ekiddako for us fe kimu kyokka we are still moving as members of the party as executive. Era tukola ne National Council to implement the National Council beto wakola ki okukola ne ba delegates batu okukola bitugezaako okukola. Era twagala kutema mpenda road map egenda kubeera etya ba candidate bagenda kuba selected batya twala constituting a committee electoral commission yaffe stamp wanyajina futujina secretary general yabanayo secretary general yajina lejuleta mwamutekezeza ebya bimanyi byonna bimanyi meeting yatula mina tsazina meeting eno tudde already are informed tugenda kutula ebinaavaamu electoral commission to be filing ayo everything we are filing with the electoral commission. Tekibakosa kubanga ono yalina certificate kati president kati certificate ya party kanyi kugeraageranya nga bw'obeera n'ekyapa. Ekyapa bw'obanga olina ettaka nga lina ekyapa mulajja ne bakusimbira amayinjo najja n'agasimbulamu kitegeeza nti ettaka teri surveyed. Ettaka liba liri surveyed naye nga amayinja ge bajjeemu. Otegedde era okubanga okuta title eno original certificate yona agiuzayuza bw'ati kitegeeza nti ettaka teririko kyapa. Ettaka liba liriko ekyapa naye nga kyabulwa kyabizibwa baddamu ne bayishyunga gibata special certificate of title. Kati neno ogamba nti zenyina original certificate it's nothing. Ekiri most important is to be registered with the electoral commission. Era bye mukola regulator amanyi you are a registered political party. Era bwe mufilinga returns muzitwalayo as a registered entity. Ne mukola communication ne mumutegezaako as your regulator. Okitegedde? So si yagamba nti zenyina original certificate. It's nothing. But what is the party position? President yagobe bwatya. President tusobola mususpendinga executive. Mumususpendinga olw'ensonga ze muwadde. Okay? Mumususpendinga for a certain period of time. Olw'ensonga ze muwadde bwe ziba teziriimu suspension nagivaako. Naye mususpendinga abantu balina okumanya balina balina okumanya nti president wabali suspended for ABCD. Alright? Now, bwabanga ekyo kibaddewo era ne mutegeeza electoral commission ti president waffe tumususpendinze ono yali mu acting capacity. Tegeeza omumyuka we yagenda okubanga president for ennaku zino zetumutaddewo. Bano abanoonyeza bajja ne bawa report bitwazudde tebirina makulu. Then bwabanga bizudde nga yeetaaga kugobwa you recommend to the delegates conference. What the National Council
ne muteekateeka delegates conference kati yo nejja ne mugisomera kyokka mmwe nga mukoze recommendation tumugobye delegates conference esokujja ne gamba nti mwasalawo ne batunde mu nsonga teziweeyinga addeko otegedde so delegates baba ino obuyinza ate bwe ne bate byonna era basobola mugoba automatically nga ba delegates because bamulonda kyokka balaba nga tewali nsonga era bamuleinstatinga in other words president agoyebwa delegates conference oba atuuzibwa delegates conference so kati mukiseera kyo tusobola mugoba we can instead suspend him pending maybe investigations and national delegates conference otulabanga ensonga nnene nga report tulaga nti awo tuyetaaga kuwummuzibwa nomubayita nemugibanyonyola bwe bagibayinga nga baga tumugobye bagamba tumusonyiwe nga mumusonyi bagamba okitegedde tumuwe ekibonerezo kino yo delegates conference bana obuyinza gwe kyobomanya mu bufunze but mwenga nedi mubadde mwine enteekateeka ey'okuteekawo presidential candidate 2025 kati ebyo tubatina okuteesaako era tukyateesaako nenda buli nakikugamba certificate wakamanya weeks 2 of course mwetegeka naye kati mukasika okupimira ku maanyi ge mwalaga 2025 of course tusololeetera yes we can but we are well organized naye kati disare ne creating down ne rifts ne ziriwo olaba nga zituportraying nga abali disorganized n'abantu bamwe abawagira bagwamu amaanyi nga balaba ebintu ebifaanako bwe bityo ate Kabuleta yadde bamulaba ng'omusajja alina issues otegeera naye issues abanazo ng'atambula ne ttiimu ye ekizibu kye tulina bannayuganda tulemenga kutunulira abantu sekinnoomu nga bwogamba nti oyo alpha and omega oyo ye mugezi waliyo abategeka eno Kabuleta agenda okujja mu public abe consultings executive members be issue eno tugitakolinge tutya twogere kweno batwogere kweno twogere ko tutya bwe tuti kati ye ebisigali n'atwala nsine gamba mugezi muki naye nga musalawo nga bamemba tugenda kutakolinga issue eno ku luno bwe tuti binaagivuga but salonga emabegako nga temunabafuna certificate gwe ng'omwogezi w'ekibiina olina walabira president wo nga entambula gy'atambulamu nga olaba nga si ye ya bulijjo of course that was obvious wadde certificate that was obvious but as a professional mwogezi wasima bwe boogera abamawulire batubuuza wogenda ku TV radio bakubuuza kiba wano kikyo naye nga bwolabye entambula gy'atambulamu si kya public kiba kikyo because you are managing internally era bino mbyogedde kubanga ye yavudde mukobuntu n'atwita disgruntled biki n'agamba abo bali n'aleeta abantu bawannyondo mubatika ebintu bawannyondo bajje batika ebintu mu ofiisi kati bintu ye yabigula ng'omuntu yepate anti yadde asengula kitebe nze ne bwe mba nateekako nusu 5 yapate akisengula akizaawa gyayagala tayagala geto si ye kati ati kiri kyenjagala okulaga nti obwanna kyemalira and we can't allow that nzisandi badde mu kamera kubina ebintu bimaze akaseera naye teri gwojjako interview waffe baaliwo nga balese bawannyondo njagala obeeremu esimbu abaaliwo bakuwa interview gy'olyagala abaaliwo ne secretary general organizing secretary finance n'abalala finance yani finance yemulangira amanyi organizing secretary ate oli mukulu Settumba organizing Settumba naye yaliwo nga byo babuze babitegeera nti omusajja alina press conference nga tetonna bagitegeera and that is professionalism wagamba naye azze okutwala ebintu tumanyi kati ekyo kitwagala okulaga n'ebibiina ebirala finance yemulangira ekyo ye gesture entuufu n'ebibiina ebirala nti that's how we would be solving our issues naye muganda waffe ate ekyamulemye n'ayagala kutuyiwa eri kati wabanga ebyo abikoze then we have to come out and explain actually twetondere eggwanga era njala kusinza wano netondere bannansi nti omukulembeze waffe yagambye tasobola kubeera mu tasobola kubeera mu slums ye ayagala kubeera mu bifo nga Naggulu Kololo n'ebirala naye twetondera bannayuganda abantu abali obubi era betwagala okununula nga twenunuliramu nabo bwe bantu babeera mu slums bwekiri slums gwe mugotteko gw'abantu eyo kati abali wano e Kampala mumanyi nga Katanga Kabowa ebifo ebwebiti ebyo birimu omugotteko kati ye mukama waffe betabikola ki tayagala bibe naye twali tutandika enteekateeka za need naye twagamba twagala kununula bannayuganda bali mu mbeera etali nnungi ate be bali mu slums so twagala kwetondera bannayuganda ffe nga need position yaffe tukyagiriko biri byabadde ebyenga muntu nga Kabuleta actually not as a president of the party but Kabuleta as an individual Kabuleta as a journalist bwe mumanyi
yabaddemu ebindozo za analysis za mupiira nga byazikolanga not political statements. So fe twagala kwetondera eri eggwanga, fe tu standing up for a common person, tuliwo ku lw'omuntu wa bulijjo, yensonga kitulina akabonero kaffe nga omusooli gw'abantu ba bulijjo. Otherwise abali abatali abekkololo egundi yali badde bino ebicepere zibbaga yali badde akabonero nga bbaga. Maybe wanakyusa pate agireka akabonero nga bbaga emichomwe vegetabati ejo barbecue asokola akabonero ka barbecue oba bbaga bibya bagageni. Neffe tuli ku muntu waffe owa bulijjo gwe tumanyi nti eggwanga lina minerals mwaso okubenefitinga netafunyemu. Era tugamba tulina okulwanirira ebyobugagga ng'ennyanja, ettaka bebagobako n'ebintu ebirala. Omuntu waffe wa bulijjo neyakola ki asitoke. Naye ye munaffe yakugambye nti omukakasa otya mbu oli bulungi ng'osula musiraamu. Naye lubaga siraamu. Lubaga siraamu. Lubaga ng'abantu bangi baagala ogisulamu. Lubaga siraamu. Naye ndowooza akweyisa. Omuloodi asula awo emmanga. Ali musiraamu. Ekitebe kiri wano. Ali musiraamu, omuloodi asula musiraamu ze Lubaga. Okusa Kabuleta. Muloodi asula musiraamu ye Lubaga. Kati nidi mukyana kye mugamba eggwanga temuluzize credibility. Kati problem gy'olina eyo si need oli muntu. And we are handling the individual of Kabuleta. Ye president wa need. Okikiriza? Nkikiriza. As per now. Naye byayogedde tebikiikirya kibiina, njagala kubeera clear. Statement ze naye zayogera agamba nga need tezikiikirya kibiina mu press conference. I'm clearing the air. Okay. Kabuleta reckless statements ziyakoze tezikiikirya kibiina okulangira abantu okubeera musiraamu nga office ya need weri n'abantu abalimu si position ya kibiina. Ezo zizenga mu nnamawulire Kabuleta era biyinza okwanga ebyadda bikomparinga na muki mupiira analysis. Fenga party ng'executive ya need tukyayimiridde ku nsonga ze twatandika nazo ez'okulwanirira omuntu owa bulijjo ate nga tulwanira wamu naye. So sife kulwana nga tabirimu, tulwanira wamu n'omuntu wa bulijjo. Ye munnaffe ebyo ajja byennyonnyolako ng'omuntu anaalaba bw'abinyonnyola public. Naye ffe nga ffe tuli ku nsonga zaffe ez'omuntu waki owa bulijjo. Era twagala kutegeeza nti need si ye Kabuleta. Need kibiina kya byabufuzi ekiri okulwa abantu. Ye bw'aba abadde akimanyinga bizinesi ye, ekyo njagala kutereeza bannayuganda ekyo kifu. Ekibiina kiba ky'abantu. Era membership torestrictinga muntu. Ayagala ayingira, ayagala afuluma. Kiyagalire ky'abantu. So te company ey'omuntu. Era nti byayagala byakola. Ekyokusatu, need nga pate egoberera amateeka agafuga ebibiina. Era tugoberera amateeka agafuga eggwanga. Oye need ya position ya need. So kati need ogambi mugenda mu meeting era mugenda teeka wakakiiko ak'ebyokulonda n'ebirala. Naye n'olina yalina byayita. Kati wano bwe tubanga nze katugambe nze njagala okwesimbawo ku kadi ya need neetaaga signature yani naani? Wetaaga Secretary General. Era yawandiika Electoral Commission. Kati ne Kabuleta bwana bagenda kwesimba ku kadi ya need. Secretary General yagenda okuwandiika ebbaluwa mu Electoral Commission. Gwe yagobye. Amugambe kubanga bino biri gazetted. Toyinza kumulaga mugoba. Eri mu Electoral Commission goba manyi. Electoral Commission etunulira amanya ge byagazetted. Ge byagazettinga. Matovu ye mwogezi ali gazetted. Secretary General ye basajja ali gazetted. National Organizing Secretary ye Tamale. Finance ye mulangira ndakibi. Okyagedde n'abalala. Abo betunulira. Kati bwe baba bagobeddwa. Era niye manyi emitendera egitibwamu. Eba ejja kwagala minute. Jemasinzirako okumugoba. Delegates Conference yatula ddi emugoba. Era minute ziriwa. Ekitegeddwa. Era nsonga ki nabo mu digazetinge. Then muteekwa Matiya nti kati Matiya ye mwogezi. Era eri mu gazetinga aberenga mu Electoral Commission yamanyiddwa nti Matiya ye mwogezi wa need. That's the process. So mu bufunze ono Kabuleta byalimu bya kuzannyamu mukulaba kwa bagita ego. Ajja kukakana je haja kukakana nkugambye bwendi. Secretary General yawandika ebbaluwa n'awandika Electoral Commission nti kubeesimbyewo ku bifo bino wammanga gundi bemupi bano bakino ono president yono n'ateekako omukono aweza Electoral Commission bali receiving nga n'ateeka mu file ekyo bayita nti pate yasimbyewo bano. So si president kwewandiikira. Ekyokubiri bwe bunaata delegates conference it takes time bakwenda ku 14 ng'olanze ng'ogazeti nze mu gazeti 14 days
nenda buliddeko mbwagina encha yagise ku Lwakusatu agina olwokusatu bagala nabo bani ba delegate ba ayisa abagenyi bamemba ba nenda buliddeko ze simanyi nenda buliddeko nabadde na press conference na studies agenda kuita abagenyi be kati abagenyi baba kanisa mu bagenyi be ndoza bagenda okufuna aba delegates bamulangirire ndoza bibateke kati ate era president si ya filing electoral commission era secretary general ya filing electoral commission oba mu myuka we ate bonna bali eno kati baba ya filing electoral commission kati simanyi ye president wagenda kuita aba delegates abagenyi be bafuke ba delegates a filing electoral commission anyway nizo batakimunenyeza musajja abadde mbya busumba abadde mbya sports ebyobufuzi yakabiyingira n'amateeka gafuga ebibiina by'obufuzi tagamanyi naye byonna ffenna tuba tumanyi tuyiga bwizi muki oba ekibiina yagala kifuganga kyaki anti anyway nga bwagamba endiga nti leero kusaba obubonero bw'olaba ye ekintu akitwalanga kyaki amanyi eno kyakiye kuba kyakiyo bawanisa era bonna agenda amakyaki gonna certificate eriko proprietor bikoze bitya Matovu Moses ekiri kibiki sekanjakko kati nemwe najira bagamba nti eno kyaki yammwe nenga biri ne certificate omwagira bako eriko need teriko Kabuleta teriko Matovu teriko na Kibinge eriko National Economic Empowerment Dialogue pate si ya muntu public entity so wakati ndoza muganda fajja kuterera baba ina mu kizibu era mu time mwene omutami bwaso okwogera ebintu nayitira nebo gumugwa kama nakola ki naterera etegede so ndoza utuveewo so bira biri mukaga ndoza mu utuveewo gabawedde utuveewo oli bagamba zine entalo zitekebwawo government abamukyamu mu bibiina bya opposition kwa kirimu olutalo abamutuufu era babigenderere bo webuuze lwaki yomu nga timu endala eriwamu lwaki yomu kyokka ate yomu era gwe badde bateekako ebigambo nti ng'ayita musumba we mbonye bafuna sente okuva wa muwala wa Museveni oba yaanize simanyi na linnya era musumba ndowooza tegeera zisibimanyi but those are the allegations eziriwo nazo twagala okuinvestigatinga kati kubanga buyinza okukola omuntu nga yekyanga naye nga mabega eno waliyo amaanyi agaki ag'enjawulo kwati wali kimu ekyanza mu kaseera kana kali critical tugenda mu kulonda abantu bagenda kuya kwesimbawo andoletwa butalutalo muno butalina faida focus enene eri kutwala gwanga gwe focus yo eri kutwala need eya wiki ebiri abo okolerani kati kale kibuuzo Kabuleta akolerani akolera banna Uganda balina master we ebyo bamemba bali mu kwebuuza Kabuleta akolerani bamemba bonna bali solid bali wamu ye ne banne babiri be bali mu kuzanyo obuzanyo gwali na yo daka tumanyi bulungi akolanga ne tumukunde mabega keri odaka yakola kwa secretary general w'ekisindi nga tutambula yakola ko ne tumukunde kati ekibuuzo because now when you investigating ogamba mbulya goyita naye mbulire empisaze kyandi banti ono kubanga yazzeemu abadde abuzi omwaka kati yakomyewo gwali na yo daka abadde talimu ate odaka abadde nga kibadde kiwulirwa mbu alina abantu bajjako obusente n'abasuubiza ebifo kati waba yamukomyewo yamunoonyeza sente ziri ezigenda okukola nga yakomerwa mugamba nti nze abo sibaagala ali n'odaka ne baani kati ate odaka tali ku executive kati ali kuki just member ne membership and card tannagifuna odaka sina member wa need wero wisha ajagaliza birungi kakati ate yali Kabuleta yamugamba kino kati bavuga ekintu either to collapse the party or okusika akasente kuba tuli political season Kabuleta alina akasente kagala okusika era bano basuubiza bano Range Rover akaboxi era cross country kakaboxi okuzimba enaggulu entinda there is a possibility that alina sente zagala okusika bano basuubiza abasigadde nammwe ali mu masimu abagamba mujjeno waliyo sente gojja kuvuga akaboxi gwe wa Range Rover gyoli mu kyalo osula wonna bingo otaga kololo naawe ebyo biveeko ani abeera mu kyalo ye nakugamba nze nsula munyonyo ali mbagagga actually yabagambye naye agenda kufuna amaka agaga ageetongodde because wali apangisa ndo za dola nga 107 kakati naye akulaga tunaye kati wano wende at least mpangisa nendi waki walungi kakati namwe tunjaga mbasike mugende kololo mugende naggulu kati ekibuuzo kiri nti ezo sente zigenda kuvaawa mu kanisa ye oba
Who is funding him? Kati ani asigadde ku account ya need. Account ya need ibeerako muwanika ne Secretary General ne President. But you are principal omuwanika alina okubaako bali either abeerawo assigning. So we control everything. Kakati nebola abagoba ku speed. Agoba muwanika. Agoba Secretary General atekeka abasigiro tale ababe. Omukakasi gwensimbi kugenda okugwako ng'agwina mu control. Naye ekibuuzo guvaawa. Fenga executive, that's our question. Lwaki agoba bano ba member ate byasookeddeko. Yasookedde ku Secretary General ne Finance. Naddako omwogezi n'ozanyira njogera nnyo. Oyogera nnyo. Otegeera njogera nnyo. Kati ekibuuzo lwaki osooka ku ntabwe wali? Awo. Anyway, singa bikoze mbutuufu yali baddokke. Ninga byakoze kibandulo. Nkola ya Museveni. Akati tugoba Museveni. N'olwo Museveni olaba bungi. So mu bufuuze ne need eyawulukuseemu. Tukitwale bwetu. Fenga party. Executive. Tukyali solid. Yomu. Cheka yendiga yagala kola ki? But president ye. Na yaki tasobya Museveni choga Museveni president wa gwanga tasobya. Asobya. Kati bwabanga Museveni asobya. Kati wa need yeta ntaina kusobya. Naye asobya. Kati kitwali ntekoze ensobi. But we are still one. But with mistakes. Njagadi tukyawule. Yasobezza. Era kyasookera ku makyane yetondera byayise ababeera Muslims akyasookera ne yetwala gamba nti bannange ekyo gamba nti nze need era kyali badde banne need ya mwenna akyasookera nabikyusa otegeera so ebyo tuleme ku kiwanvu ya nnyo but njagadde kuwa insight ku kiki yayogedde n'okuwa ekifaananyi abantu baleme tutunuuliranga kati ekitebe kino ani abadde akisasula kibiina ye kibiina Nizogana nsasudde emyezi ng'ebiri nganze ng'omuntu nga talina amusende oyo yabeera omulwadde nga talina amu yadde netusasula rent awo kyegambye we have been moving as a party. Initial payment yali yiye but ezizeeko tezetusasula ffenna wamu kofe tetunabafanda ndowooza bwafuna ezakabbo wali mu kyaki ng'ateekayo nange matovu bwenjiriba byenjiri bye okitegedde so that's it so we have been moving as a party niba wakuba yagadde okwagala otulabisa nze need bisema biki that is tuleme bigenda wala baba yogeraga ma need ya Kabuleta kwagitegerera of course ne bogamba nupo gamba yani ya Kyagulanyi bobo gamba NRM yani ya Museveni bogamba PFF yani ya banji yo gamba yali kwago nawo wadde basatu so gamba era mameba basatu bokka eyo gundi eyo analogy ya kyakwata abantu nti akulembera guba kikwasa bagamba eyo UPC yakena eyo DP mawo you understand naye ate ekyo kyekivamu obuzibu abantu balowooza nti ebintu bino byabwe nga baki ng'abantu so katulinze matovu okukwata ensonga za need mu ngeri y'ekisajja kikulu abadde mu za DP nga yeeyita omugezi ng'alaga nti asogitereeza katolwalero kiriwuwe mu need matovu abadde wasebamala sibe yanko kweyita mugezi kutereeza DP kubanga sibe yako management ya DP ate kikujja mu need ogende mu DP kitegeeza gwe eno wateredde osoogenda ne linotereeza yone kati wamazo kyankala kakati onansonyiwa ngenda kuyisaamu eggaali ntera nnyo okwogera naawe nga ndowooza nti otegeera bulungi ekyo nakinyongerako nakugamba when you give somebody support kitegeeza ogeze kutereeza bino eyakyamba wabiraba byonna ekibuuzo kyange you give some kati nyina family yange ne neetaaga mukaawo kasente oboze kutereeza family yange oba ompagirako sente nazitereeza ate ekibuuzo kyangu abantu bange enjala baluma fiizi paramatiya yinza kunnyamba mu hoteli yinza naye 10 baaba olimpe abakutereezezza kyamazima oba otereeza family yange abakutereezezza mu mbeera oba otereeza family yange kyekibuuzo oba togitereeza yona naye mu kabeera ako oba otereezezzaawo you have given me support okay okukola ku nera okiriza nti DP ebadde n'ebizibu era ekyabina mu nsonga za DP kati ewuwo gye biri I'm speaking about my issue DP njedi mu banga ki oyagala tumalize nga nkuvuma nedda mu bonna basebamala bonna bwabaddewo nga bwenkana ki campaign zaali za weeks 2 bwebudde bonna bwabaddewo mwazireyingira bbanga ki bwebudde bonna mu kalulu kale mu bufuuzi ekibuzo kyange kiriki tonteeka mu bitalina makulu bw'oba olina byadde yagala okutegeera n'ensemanye bikugambye ebya DP bireke bya DP tobinteekamu I'm not a DP person tutegeeraganye so kati ogenda kwenganga ebizibu bya need nze kugambye kati gw'otegedde leero
mbali nabyo mwaka mulamba nategeera wiki ewedde sebo wategeera wiki ewedde ne mbali nabyo mwaka mulamba neno okutegeera natuka ku kibiina nga abasajja basazeeko baagala situla naye anti nkugambye bibadde omwaka muki niwa mamade buli bwetwogera ku nidi mugenda kuyita ddi abantu ngwate oyomba yenkola ekintu kikwatkwali yagala gambe omanyi akati twafunyamu kino that's not me era nkugambye bino mbyogedde kubanga kaweejumbira yagadde actually yatiyobodde bannayuganda toyinza kulangira abantu kubeera mbu basilamu simala biki you know that was my concern namatove ekintu kino mukigusamu abasigadde eno that will be for another day bwekigaana tukusuubira okudduka mu that will be for another day n'abalala that will be for another day not now leero tetwogere na ku birala byonna waliwo ebiina byofuzi bw'oba olina byagala okwogerako nze sinze nakoze agenda yo nze byombuuza byenziramu twali wano nga batongoza common man's party bagitongoza naye obudde bumpeddeko tujja kudda otunaddira tujja kwogera ku simanyi obeza mwe zinaba zikyalanda naye tujja kwogera ku NUP eyakyuzinga ebibiina ebipya nga ne nidi mweri babuyita bubiina okujja okulwanyisa NUP mu opposition nti biri sponsored by General Yoweri Kaguta Museveni kale nzikiriza be sponsored naye baali bayingira mu lutalo balowooza ki balooku bakubira essimu nze bankubirako essimu tugenda kukola NUP therefore tuwagire oba tunagiwagira lwampaka bwe baali bajja FDC yaliwo bwe baali bajja DPT yaliwo bati begatta mu byaliwo bawulira nga siba mativu nekyagenda maaso bakola ekyabo naffe twawulira nga biri tetuliba mativu tukola ebiki kati gwe bwojja n'ogamba nti gwe bw'oli kati ate tulaba bubi then nawe olina ekizibu oyinza okwofaanana Kabuleta kubanga gwolowooza nti gwera gwe buli kimu naye nawe olina ebizibu byo ekyokubiri ekisingira kiri very important bw'oba ogenda mu lutalo mutula ne mu lubala bwe kiri nze olwebwe mba ngenda kuba pulezidenti bwa Uganda mmanyi bulungi tiwaliwo bannayuganda nga tebalina mu bibiina bya bufuzi ababwagala ne bwe mba mmaliridde nga bwe njagala kitegeeza nja kudiiringa ne abalali mu bibiina nga babwagala ndiiringe n'abali mu bibiina nga babwagala ndiiringe n'abukutte mu kiseera ekyo olwo lwe lutalo lw'embala oba kitegedde kati bwe ntandika okutambula sigamba naye kakati mmwe abalali mu bibiina munnemesa then we are not cry babies kubanga obuyinza balwanira buki bulwanire kati gwe obadde olowooza bonna nja bagamba kati gwe nidi muveewo PFF muveewo kati nze ndi bwomu ate bamala ogamba nti ndi bwomu kati ate mujje munyambe bw'oba obala lutalo byonna waliwo by'obala njagala ba pulezidenti nga Matovu ebibiina byonna ebinotegeeza bibwagala nina okulwanagana nabyo tu waliwo abatali mu bibiina babwakola ki babwagala nina okulwanagana nabo kubanga tetushiyalinga common agenda abo kaba tukiyalinga common agenda betujja okutambula nabo betutashiyalinga Museveni yali ayagala president alina obubiina bungi wabayekera bwe yakuba ne Kayira yennyini gwe yegatta naye yamusulako mu ambushi n'omukuba nasigaza abantu nga 10 bibeka bibiri abasirikale Kayira yennyini ganda osanga records nkugambe bwe yali ajje Kayira waali Kayira taliwo kati wagatudde byafaayo anyway that would be a topic for another day bw'oba oyagala ekintu manye entalo z'ogendamu don't be a cry baby manya ntalo tiwali ajja kulekera era kati ebibiina bino babiyita diversion for as long as tusharinga common vision tuyinza okuba vision ya njawulo tuyinza okuba strategy za njawulo nga kyo kitwawula mwenna mwagala kuliberatinga gwogamba tugende tulekaano mulaga tukasukwe mayinja mulaga tubayire kamula lyaga tubawe buto mulaga tugende mu nsiko kati yebo naye basibikiriza nja kwogera bwogezi era sijja kugiriza n'abagenze mu nsiko sijja kugiriza n'abakamulali sijja kugiriza n'awabutwa njage kati ate yayogera obwogezi kufiira tulemeseza ab'obutwa so NUP ekubandula nebaza abagobedde programu eno nebali kujja kumirako bwe mba njogedde ebanyiziza kasage mazima ate mwenze kati ndoza mumanyi age mazima lero basanyusa okwogera ku need ekibiina kyo ati bagamba nga tuyogera ku need nga tuyogera ku need ensonga zibali za mwaka mulamba we are handling issues ne munaffe byamulemeredde yona byetusibidde ekiseera tetwagala muswaza kuba abantu bamanyi mugezi ekibuuzo omuntu ajja n'alangira abantu okwera musiraamu abamugezi bameka abasula mu lubaga n'ogiyita siraamu oba yajja na busungu ati kati era omugezi omugezi toyogerera mu busungu nze bwe mba nanyize n'opita sijja
because you cannot toisa kuwansonga objective lengo onyize toisa kuwansonga objective lengo osanyuse nnyo olaba n'okulonda butwacha mu kento kola mu ensobi eno tujja kutandikirawo tudduka speed leero press conference tujja kujja tuongere okulaba ebitambula no problem wona abadde osinzira okubeera nga otulaba ne Sarah Ngumatovu Moses mwogezi wa need president naye yamugoba naye mu mateeka akyali mwogezi wa need tujja kwongera ebigambo akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka